Abatuuze mu magombolola ag'enjawulo mu Kamuli mbasula ku Tebuukye olw'obubbi lw'ebisolo obukutte wansi ne waggulu. Ku kyalo Bukitimbo abatuuze bayise olukiiko olw'amangu oluvannyuma lwa bannaabwe okubbibwako ebisolo byabwe. Bano beekozeemu omulimu ne basonda ssente ne baleeta embwa ya poliisi ekonga olusu ne batandikirawo omuyiggo. Kyokka obwedda amaka g'abantu gye batwala embwa nga basanga waggale nga bannannyinigo baamazeemu dda omusubi. Abatuuze bategeezezza ng'obubbi bwe bususse ne basaba poliisi okubayamba. Nali nkaaliyo naye nemereire ku muti nalengera emmotoka nsuubira abakoze ki bagoloire nayirayo mu nnumba nalambala najja okusituka kungi ng'ente bagiire nayo yakutwika nga bataaku beegolera. Esau Joseph Waiswa ssentebe w'ekyalo kya Bukitimbo agamba abatuuze baali beekolamu omulimu nga beesondamu ssente okwekuumira ekyalo kyabwe kye batakyakola ensangi zino nga bagamba kyekyongedde obubbi mu kitundu kye. Nga beesosola bakuumi okuva betwalekera okuuma obubbi butandise okweyongera. So ndikuyamba okubiriza abataka tuyire mu tubeete general meeting tukole enteekateeka ey'okwera mu kuuma ekyalo kye. Tenywa Samuel ssentebe w'ekyalo Bunayirika mu muluka gw'e Bugonda mu ggombolola y'e Namwendwa yategeezezza ng'ababbi bwe bagasseko n'emmwanyi. Mutabani wa Samanya Robert era tukiba okwagana n'emmwanyi mu badde bairemu embwa yabaamu yalumuka bamusuuza engaito era n'engaito poliisi edigemye n'emmwanyi ndibwoineku. Meeya w'e Balawoli Kamwongo Gerard yategeezezza nga bwe batajja kuttira liiso ku muntu yenna anakwatibwa mu bubbi. Eyo twenda kuvumirira emizootini gino n'okukubiriza abavubuka obwavu buti buli ku muntu mulala obwavu buli bw'abantu boona boona. Gye buvuddeko DPC w'e Kamuli Rebecca Ayeta bwe yali asoma alipoota ey'obuzzi bw'emisango yategeeza ng'obubbi bwe bweyongedde mu mwezi ogwokubiri n'ogwokusatu. Theft in general, we had 62 cases registered in second quarter and there was a big increase of 68 in third quarter. Kati okwenganga ekizibu kino ono agamba batandise okusomesa abantu ku bumenyi bw'amateeka okusobola okubulwanyisa. Talking to our community people to make sure that at least even as police comes in to protect their properties, they should also do something.